Maama wa Chosen Becky avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama. Avuddeyo ne yeebaza Profesa Ssekaggya. Okitegeera n'agambye nti abadde talabangako muwala we ng'ali lubuto, n'abeera ng'agezze ng'ayina n'ebiseera, n'abeera ng'ayina emirembe. Embuto zazze ng'afuna munnange zibadde nga zimusitressinga nga buli kaseera bamukweraliikirira, buli kaseera bamukukaaba. Naye okuva we yafuna olubuto lwa Profesa Ssekaggya, munnange agezze n'okugejja, anyiridde n'okunyirira, yenna yeeyagala. Kale nno kino ne kiba nga kitegeeza nti Dictator Amiru baali baakukoowa. Olaba Nnyazaala avuddeyo munnange n'abeera ng'ayogera ebigambo bwe biti, kitegeeza nti Dictator Amiru olayika famire eno wali waginyiizanyiiza dda. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Profesa Ssekaggya omubwati okwagala muwala wange okutuuka okwenkanidde awo. Mukama yeebazibwe. amen. Rebecca tagejjangako bw'atyo ng'alina olubuto. Yabeerangako na kiseera bwe kityo. Tuufu. Naye okuva lwe natandika okumanya omwami we, obulamu bwe nalaba nga bwatandika okukyuka era alabika Kama mulungi. Newankubadde olubuto lukuze naye bw'akukuba amabega tokitegeera nti alina Oh, the beater Mukama yeebazibwe. is big. Mutabani wange fukamirako kubanga mukodomi wange. Sebo we bali nnyo okujjagalira muwala wange. Kyemanyi wabaawo oluusi obumulumulu buvaamu naye mwagala owange. naye omwagadde era sigala ng'omwagala. Amiina. Neeyazizza neeyanzeege. Nina maama. Ssekaggya kukwateko baami kukwateko nyweze walemera kukaba mutwale kuwabatu omuwe pampa. Nina essanyu lisobola kwogerera kubanga namwe mukiraba Katonda bulungi. Essaala zonna we tuzisaba tezituukirira, naye Katonda wakuyamba mu ssaala ze ettaano n'ofunamu emu bweti ekumala okuba omusanyufu. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Twagala ate tubeere nga tubuuzaako ku mikwano gyaffe wano wammanga. Namulindwa Prosi ogamba otya? Twagala okubeera nga ate tubuuzaako ku Amina Akayongo. Kaweesi Norin ogamba otya? Twagala okubuuzaako ku Ssegujja, waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nakyanja. Rahma ogamba otya? Tuyina Nankunda Sharon webale kuba nti nate oli ku mukutu. Sauda Nantanda, Christine Nakawuka tukutumiddeko. Twagala era okuba nti no tutumirako ku Nduga Sam. Flower ogamba otya? Mirembe Irene nawe tukutumiddeko ate nga tetwerabidde Edith Vicky. Kale kkiriza tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala agetuli mu kuba nti nate tufuna ano ku News Spark Channel. Simanyi oba olonda stock ompya oba olonda stock enkadde, akatambikeeko munnange omutimbagano tegwerabira. Bavuddeyo ne bakulaga Chosen Becky ng'ali ne Dictator Amil, ate era ne bakulaga Chosen Becky ng'ali ne Profesa Ssekaggya. Kakati awo mu comment section gw'oyinza okubeera ng'otubuulira oba oli tiimu Profesa Ssekaggya oba oli tiimu Dictator Amiru. Mu bufunze osobola okuteekawo nti nno stock empya oba stock enkadde, kitegeera nno naye wowe yasinga okusanyukira Chosen Becky ng'ali ne Dictator Amiru oba ng'ali ne Ssekaggya. Kale twesange mu comment section. Katubeere nga tweyongerayo. Simanyi oba ba foot soldier baakoze eki Alien Skin ne Alien Skin munnange mukambwemu. Alien Skin tasaaga. Alien Skin avudde mu mbeera, avuddeyo n'alyoka agamba nti atayagala muntu yenna amuteeka ku DP. Mwabatera okumuteeka ku DP, munnange abagambye nti no temumuteekako tayagala. Era avuddeyo n'atabukira ba foot soldier n'alyoka agamba nti muli mu kwesoma nti mwe mwamuleeta naye mulimba. Katubeere nga tubikuwa, oyinza okugamba nti tuli mu kutema mugambo. Kati abafango ni kambagamba ekino mwe bamadafaka bayamba buyambi okubayimbira mu blocking mu deleting. Abafangoni
tukwataganya oba mwana importance esuse fango ni yonna and follow me motherfucker kati dogo terikoze eki kati ngenda kulikulutinga tabaki abafangoni mu bulamu nnyo abifala bigambe ntya abafangoni I can be against you alone fangoni badenzi gule kati tujiz close saa kulaba video neli ko profile yange kitegeera nolimba sigenda kuluta ba motherfucker ne birthday nsazizamu sigenda na misinde fangoni bano baba sudiza nnyo tino be bandeeta ba motherfucker nina baleeta kale kayogena muluzo yo fangoni woli pamandem Suck your mother youth. Yabasajja babete omusajja muloge byaki. Temunatuukawo. Refipote sesuse. You said you know me more. Abafango nibetaga visa ya mchibira. Tugatandika okuwandiika kati abafango n'abapya. Vietnam so. Vietnam mwasibe mtya. Kaziwe kapo yantola ko message ntukera bawala bananga balwadde ate nabamu yabeba kako ne mugamba geno mire pepa kubira kaziwe kapa ko buli zinakola ko zitali kintu kyesikoze nagenda ko message awe makindi twalina kaziwe kapo nga yakava ko mwala zinayina amagezi ne mutwala ne mukebera ne ngamba kaponte okubye envundu ensonga za Haji Bakaluba kwossa ne Senga Acid tezinnagwa twali tumanyi nti no Haji Bakaluba yabivaako nedda munnange Senga Acid avuddeyo n'atubulira nti Haji Bakaluba yamusindikidde ekiwandiiko wabula Senga Acid yeemulugunya agamba nti ekiwandiiko kyabadde kiwanvu nnyo katubeere nga tubiku ji assalamu alaikum ndiwo okutegeeza mbu ekiwandiiko kyo nkiba kuntumye nkifunye finally nkifunye naye Haji ekiwandiiko kiwanvu nnyo this is a lot naye ate Haji nina ebintu byendabye muneeno nga wampayiriza nga saabikugambako naye ndiwo okutegeeza nti ekiwandiiko kyo nkifunye neetaagamu obuddo kisoma to internalize it naye gwe Haji osuubira ddi okuneetondera okunkubira essimu ng'abantu bonna bawulira n'ontiisatiisa oba nange nkusindikira ekiwandiiko what do you suggest naye nga ekiwandiiko kyo Haji nakifunye nenda kutwala muko obudde nkisome nkyetegereze bulungi otherwise webale nnyo ekiwandiiko kino kukimpandiikira naye mbadde nkusaba naawe weerowoozeemu nga bw'ono receiving ekyange ekyokunkubira n'ontiisatiisa ng'ogenda kuntuusaako obulabe mu kiwandiiko kyo nalabyemu nga ogamba mbu nze nagamba mbu otiisatiisa abantu n'obateeka mu fear. It's what you did to me, Haji Bakaluba. You called me when a thousand people were watching and you intimidated me to instill fear in me. Haji ekintu tekyali kirungi. Haji temwagala abantu bagambako naye Haji yenze wuwo kankubuulirire tukubiranga omuntu n'omutiisatiisa naddala ffe abantu abalina abalabe. Nyinza okukeera wano Haji nga nafudde ne bagamba mbu wantu gumbudde nkula nze I'm advising you you call me an enemy ekirala Haji wansindikira abantu okunvuma okumpayiriza okunkolako character assassination Haji kyenkola bannange saagala bakinkola Haji ebyo ebintu byo crying more. Haji, that is not okay. Calvin Kayanja wuno avuddeyo munnange n'abaako byayogera ku nsonga zookera agambibwa okuba nti no ye yali emabega w'okutta abaana wali eri ku ssomero eggaba. Kooti ewuniikiriza abalabye eggaba obujulizi bwe buvuddeyo ng'Okero ye yayita ne poliisi okutaasa omutemu ku baana. Ani yatemula abaana b'abantu eggaba.
Mbu Okero yennyini accused person. Mbu ye yakwata essimu ye n'akubira poliisi ejje edduukirire. Era ssebo tujja kumaliriza ng'Okero yajja kutaasa Miranga. Nebadage tujogeddwa mu ggwanga lino nze nabagamba omanyi mulwawo okunzikiririzaamu naye kasita nnalaba American Embassy kasita nnalaba Trump ng'agamba nti Omumerika yenna waali tujja kumulwanirira ne mbagamba President Museveni singa wali oyagala kuyamba bantu ku mutemu ono wali toyonoona masasi mangi ng'omutaakiriza. Abantu baali beewa justice they and then ekyo ne kiggwa eggwanga ne litambula ne tugenda ku birala. Kati wuuyo Okero agamba ne poliisi yagikubira ate nga n'obujulizi we buli kwolologo ziraga nti ye yayita poliisi etaasa abaana agenda kumaliriza akugamba nange najja kutaasa essomero lituwe yatemula abaana. Ani yatemula abaana b'abantu kubanga Okero yagamba nti ye yayita poliisi. Ye yayita poliisi naye yali azze kutaasa nduulu byebiri eggaba. Olunaku lwa leero mpuliramuko bubi. I felt so bad and abantu bangi bampeereza some video of a young man, very handsome young man saying some things ng'alina byagamba. N'abalala ababyogera naye ono njagadde muwe some attention because musajja munnange. There is a certain amount of pain gye nnyinza obutayagaliza muntu yenna ku nsi kuno gye nalabako n'amaaso gange ng'omukyala wange ayitamu yalwala ekirwadde kiyitibwa hemorrhoids. Hemorrhoids ezo zajja after birth ng'amaze okuzaala. That pain was terrible. That pain was too much. Nasaasaanya ssente, a lot of money from Victoria Hospital to Ruby's Hospital, over 50 million nezigenda. But I want to tell you, pain. I watched her go through all that pain. Just like I believe many other people are going through all that, the same pain of hemorrhoids. But I saw the fruits of the pain she went through. Nendaba bwe yafuna ekirowoozo ekigamba kantandikewo mamaazi. Nendaba bwe yafumiitiriza bakyala banne bye bayitamu biyinza n'okuba nga bisinga ebibye. Nendaba ng'atandikawo mamaazi. Out of that too much pain gye yayitamu. Nendaba kati pain eyo essanyu lyereeseewo. Ng'olwaleero y'omu ku bantu abasinga eddagala eriwonya hemorrhoids. Pain eyo yamusindiikiriza. Nendaba ng'olwaleero abantu balwala ne bamala okuzaala ne bajja ku mamaazi n'abatannazaala nga balina ennaku ku mitima nga balina ebizibu. So, you know, God works in different ways. You can imagine how the pain gave birth to the first recovery home in Uganda, one of its kind. N'aba nga yasobola okutandikawo awantu abakyala bwe bajja nga bava mu bulumi obw'ekitalo ne bafuna essanyu. I watched Phoebe enter Mama's recovery home. Nendaba Phoebe bwe yafulumye in that yaze ne ku debate yaffe Mama Impress n'amulabira ku distance nga tategedde nti yeye. Nendaba essanyu lyaleese mu bulamu bw'abakyala. Mbalaba abaclient ba Mama's abayingirawo awo. Nendaba abakyala abazze nga bakuba amasimu ku Mama's nga bafuna eddagala lya hemorrhoids ne bavaawo nga basanyufu because one person appreciated pain and did something to solve the pain causer. Oh, I celebrate you, my dear wife. And actually, oba olinayo omuntu ng'alina hemorrhoids nga zimusumbwa nga zimuluma, please yita ku namba ya 0755 79 9555 oba muleete ku Mama's afune the best services, afune recovery esinga because hemorrhoids ziri treatable. So I just pray that one day God makes you go through some pain that will give birth to a very tangible thing, to a very big testimony. And we have tested it, Munseno. When the pain is at its highest, that is when the best results are seen next. That's when beautiful children are born. Now I look at my little Marcus and I'm like, wow. That is when the purest gold is formed, when that fire is at its most. So
Some days you'll go through that pain, but expect greatness, expect testimonies. May the Lord see you through. May the Lord give you tangible miracles. Kirabweko n'abantu. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi yala kwekumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.